Weewaawo ate abayizi abadde bakulembeddwamu Margaret Nantambi ku ssettendekero wa Makerere bakwatiddwa poliisi ewandegeya oluvannyuma lw'okubasanga nga boogerako ne bannamawulire nga boogera ku nsonga ez'ebyobufuzi naddala ez'obukulembeze n'okulonda okubindabinda mu ssettendekero ono okw'abayizi. Poliisi okuva ewandegeya ekutte abayizi b'e Makerere nga bano badde nate bakulembeddwamu Nantambi Margaret nga balaga obutali bumativu bwabwe. Bano okubakwata ebasanze mu lukuŋŋaana lw'abamawulire mu nteekateeka z'okulaba nga nate abayizi abagenda okutwala Makerere University balondebwa. Who attended to the chimney, let them suspend every resident in Mitchell Hall. So our query is one: as students of Makerere University, don't we have our rights? Poliisi bano yeezobye nabo okumala nate akaseera akawanvu okutuusa basinzizza amaanyi era nga bateereddwa ku kabangali ya poliisi ne batwalibwa ogenda maaso n'okuba nga tebavunaanibwa. Abayizi abamu ababadde mu lukuŋŋaana luno baliko eboogedde. Ffe ng'abayizi tugenda kukola nsalesale waffe era twatandise ekikwekweto bakiyita omwange. Tugenda wandiikira buli partner, buli sponsor, buli muntu yenna alina akwate ku Makerere University nga tumugamba nti Makerere University essaawa zino weeri tekyali mikono gyaffe nga student aba stakeholder abasinga obunene wabula mpambe. Because there is no way you tell us record a video and you distance yourself from your political party. Man, even all the MPs you see in Parliament, every mayor, everyone you see in politics that has been through the gates of Makerere, at one point they were attached to a given political party till now. So when you come and tell us to distance ourselves from political parties, then you're suffocating us as students. Abakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi ewandegeya era nga kigambibwa nti bano bakugibwayo batwalibwa mu kkooti olunaku olw'enkya bagende maaso n'okukola ennemba n'emisango gyabwe. Musanvu guno omu ali muwala muyizi twabagudeko omusango gw'okukuba olukuŋŋaana nga tebalina olukusa. Mu kiseera kino bakumiddwa ku poliisi ya Wandegeya. Byawandulubone Solid TV Omunyo.